Wonders just tuba tuguse n'ebyo ebikulu mu nsi yattu eno Uganda. Tubeera n'abo abakukuna mu byobufuzi oba n'ebyo ebitambula mu nsi yattu eno Uganda. Agangu Omulangira Joseph Kiyimba. Tuli ku Wonders just teweerabira ku subscribinga, ku likinga na ku sharinga link. Leero ndine weezuule osukulume ku balala Sebadduka Abe omusajja motivational speaker akubulira biki byoteekeddwa okukola mu bulamu. Era okusalawo kubeera eriggwe abasalawo mu nsalawo ey'ekibogwe beba abali mu bulamu betugamba nti tebweyagaza ndowooza nejjaati bebo yayisaamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino ate n'abo abasalawo obulungi bebo betugamba nti bali mu bulamu obulongoofu nga Kabaka Simon Wonders. Weezuule agenda kuba nga tubuuza kale tube nga tutandikirawo. Tuli ku bbugumu eryolekedde mu Kaluke Kawempe bingi ebibaddewo. Twalabyeko ne abantu abamu abakukunavu olunaku lw'eggulo ng'omukulembeze w'eggwanga gyali NUP ne bagigaana okubeera ebwayise abadde alina okubeera ebwayise ne bagisindika ekkomamboga nayo tiyagaasi n'anyooka. So kyekituleetesa abakukunavu tube nga tukuba tooki mu ebyo ebikulu bw'oba nga ddala ogoberera ebyo ebigenda mu nsi yattu eno Uganda. Kijjukirwe nti bino byonna byonna bibeerawo olw'ensi yattu eno. Weezuule kusanyusa okulaba ku Wonders just. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Abasibi amusiza tuli mu mbeera nti saidi zonna zisiiba. Saidi yeno esiiba n'ekiwayi kiri kisiiba era neewuunya abo abalya muli basamize muli bakiwayi ki kubanga at least abantu bonna tubasuubira osiiba. Gone are the days oliwe yasiibanga omukyala olina asiiba ennyama naku zino bonna basiiba ebyana songa n'omukyala gireke nate era osiiba ky'osinga kwagala. So kikutuukako nga mukazi gw'osinga okwagala kutali musango osobola osiiba. Nze nasiiba soda. Asiiba soda kutali musango. Buuza kuba tulaba. Tusiibe tutya nno bassebo ne bannyabo erinnya Dr. Sebadduka Abe. Weezuule osukulume ku balala. Kola ebintu bingi naye ekyenfula ow'enjawulo amurealist era endowooza yange kyekyobugagga kyange ekyenfula ow'enkizo ku balala. Weewaawo tuli kubiri e Kawempe mwenga abatunuulira ebijja mu maaso oba ebyewala. Akalulu k'e Kawempe kafuuse ekintu ekirala ate nga just kujjuza bujjuza muntu atagenda na kumala mu parliament myezi 6. Tusooke tutandike eggulo ku byagenze mu maaso. Tutandike n'ono eyadduse okusinkana omukulembeze w'eggwanga. Tuzzeeko Eddie Kenzo Omusuuza kati senior advisor ebyamutuuseeko. Tusooke tutandikire awo. Ng'awo tetunnatuukawo kankuzzeeko emabega. Kizibu nnyo okwogera Kaluke Kawempe ne weerabira ebitambudde oba ebijja bitambula emabega. Ekigambo by election kinenenmuko n'okusinga bwe tulowooza. Nja kukuba tooki mu byafaayo. Omukulu principal NUP Kyagulanyi nsuubira naye yajjira mu presidential yajjira mu by election. Era ebbugumu olijjukira eryali ekyaddondo lyali ly'amaanyi. Njagala nnyo opikinga eliifu ku kyali ekyaddondo okiteeke e Kawempe nti Kyagulanyi yajja independent FDC yaleeta n'ebibiina byonna byaleeta. Naye waaliwo amaanyi agatali ga bulijjo kye tuyita invisible hand agafacilitatinga Kyagulanyi okukola ki okuwangula. Kati tuli mu by election. Kizibu nnyo okwogera kwani anaawangula biki ebiri e Kawempe nga toyogedde kwani yali e Kawempe. Nkuba tooki mu biki ebibadde e Kawempe naye nga nvudde ku omugenzi Muhammad Segirinya ina lillahi wa inna ilaihi raji'un Mungu amulamuze kisa era amusonyiwe byamusobako. Segirinya yafugira emyezi 3 kituyita active politics. Yalayira mulwadde yava ku kitando layira n'abeera mu municipality bagita babera mu constituency emyezi 3 n'atandika olwalawo n'asibwa n'akola ebbanga lyonna eryasinga abaddenga ku bitanda na mukomera. Kitegeeza Kawempe telepresenting bwangako fully Kawempe East Kawempe North telepresenting bwangako fully kubanga
MP oba yaje representing emyezi 3 gyokka emirala ngali mukomera mulwadde na kinaki kitegeeza bayina kibabadde ba missing. Wabula not forgetting nti Ssegirinnya omugenzi emyezi 3 gye yaweereza ina MP bangi beyasinga bagamba Gudu Muganda is a dead one. Naye Ssegirinnya ne waali kati ayina byayogerwako ku buweereza bwe obw'emyezi 3 businga omubaka wange akiikirira. Yani oyo omubaka wange akiikirira bamuyita kanso mwogere basijja mwogere muwulire abantu Medad Lubega Sseggona abantu bamulaba eyo akiise bulungi ayogera bulungi munnamateeka mulungi is one of the best. It is one of the best mu mateeka agakola bulungi mu buweereza baffe tutuweereza wezuula omuntu okuweereza biki byalina okukola awo nawantukewo omubaka oyinza okwogera ku musajja ng'alina byakoze nze nesobola gamba nti alina kyakoze kuba nokeera obukezi n'ogenda mu palamenti nagwo mulimu okutuuka eyo represented waliwo abantu nga Ssegirinnya ng'ebbanga lyonna lyabadde ku kitanda babadde nga tebamwogerako nti Kawempe North East North Kawempe North abaana mu makooti abajjayo baliwo beyakajjayo abantu bebawadde bbeera si yabadde mu kooti mubanobo beyakajjayo abekyengera balimu bameka ababusiro East tuwogera ku representation mulungi nnyo nga lawyer omu ku balawyer ba NUP tetukiinako buzibu NUP si yamusinga mu parliament ffe twamusindika mu parliament ate saagala nnyo twetwalolera ku Sseggona naye kankujukizamu katini obuvunaanyizibwa bw'omubaka ki kyakola ekimuyisa omubaka w'ensonga akali amaggwa kuba yagamba yakuba ye yakola yanziba naye yakuba yanziba atambulira mu BMW atambulira mu zi cross country ayina zitundula asula mu kalina abantu beeryankuta omubaka takola nguudo buvunaanyizibwa bw'ogulira abantu amamotoka takola nzizi era si buvunaanyizibwa bwe tugulira ambulance talina kyakolako ku ebyo naye waliwo kye bayita community social corporate responsibility ekimukakatako ng'omubaka ekimu ku bireese ebbugumu mu kalulu k'e Kawempe ew'omugenzi Ssegirinnya bye bino. Ssegirinnya was an outstanding MP. The likes of Rutamaguzi Bebo nti namwe nere mujje bali. The likes of the former Mayor Chambadde. The likes of former Muyingo. He was an outstanding MP. Katwaki temwabaddiza bululu. Bagamati MP wamwe endabika ye n'endowooza ye be balonzi. Abo baavayo kuba bagamba nga buli wola bambulera kola kitiikinga. Ebidomola ne bijjiramu, amabaafu ne gajjiramu, ebitooke ne bijjiramu. Which is okay. Era ndowooza abantu abalonda abasula Muyingo babasula Mayor Chambadde ne balonda Mazongoto. They have felt it. Zinali Mazongoto ja representing. Wali abasanyufu ddala bakoledde nali ngezeyo kuzika. Ne waliyo area gy'otuukamu nga beeryankuta. Kiraga ki? It now goes back to the drawing board. Obuvunaanyizibwa bwa MP ki byalina okukola is a legislator. Abagamateeka ateesa ne bayunjawo amateeka ag'enjawulo. Mu mateeka Honorable Sseggona ge yaaka lowoozaako mu babago ge bakateekamu liriwo eriyamba Busiro East. Yekambuuze bebamu ku babadde mu musango gwa UPDF Act. UPDF Act. Honorable Sseggona yaliwo ng'omu ku balidi lawyers. Omusango gwe gumaze emyaka nga guyinda tabadde nga mu kooti. Yes, zikupikinga shokuba he has the reasoning capacity as one of the best lawyers. Tiyali asobola ku reasoning oyo judge never singa. That is okay. Yazze era ne kiggwa. Osanga lute bamuwanga chance. Njogera ku constituency. Nsubira misanga ejana tajiwoleza bwerere. As a law firm bayina sente bali injectinga Lukwago because advocates. Nebe sibikulu. Sagala yogera ku professionalism ye. Sseggona whether an MP or not an MP, asobolera ddala okugenda mu kooti n'asinga emisango. Because he's a prominent lawyer. Obokyaba? Sijja kubuulira ani yamuteekateeka kutuuka awo waali. Naye omumanyi? Naye omumanyi? Nandibadde mwogerako bwete confident nga simumanyi.
I talk with authority. I'm informed. Eyo sijja kugendayo. Naye waliwo kye bayita community social corporate responsibility. Bye byatumbula omubaka omugenzi Muhammad Segirinya. Tugenda lwawo nnyo okufuna Segirinya omulala mu Kawempe. Kyova olaba amasasi, emiggo, tear gas, ulwa legacy Segirinya gye yaleka. Naye Segirinya kimanyi nti baali bamumye kaadi. Mpulira mbu. Asibya mbu. Yali talina sente era baali bamumye kaadi. Era yeekubira endulu genda ku Facebook olabe. Genda ku Facebook yeekubira endulu banange kaadi bagikoze. Mbu akyabangibwa. Abangi bakuba teyawaayo sente. So, naye ate kyo tekyakola mawulire ensi ekimanyi nze siri wa NUP. Sina kibiina kya byabufuzi. Naye ensi ekimanyi nti kaadi bagulangule. That is no longer news. Lindako. Ekitegeeza ne Elias Nalukole kaadi yaguze ngule. Milioni 1,300. Abambagama 350 abala 300. Naye amyuko omwogezi. Katono nnyo. Njagala tudde wali eri ku mwendo gwa sente. Nalukola kaadi yagiguze sente. Milioni 300. Sente azina. Lui, sente azina. 300 milioni kitini nnyo ku sente zagenda okufuna emyezi gyagenda omala mu parliament. Kitini nnyo kati jjukira wawangula leero. Ne wali mu by-election ngewedde wali byakutegeragana butegeragana. Obadde ogamba amyuka omwogezi. Amyuka omwogezi mufumbire yali ku Sapiens. Naye gwe negamba NUP bamemba baayo beyawa kaadi ne bagenda mu parliament basigaza kabaka 22 bokka. Be bagenda sigaza abakyaza sente abaremitinga sente abakomyawo abazza omuzigo eri ekibiina. Ekibiina kyetaaga sente okulaninga offices, okulaninga budget yazo na kina. Kituufu gavumenti erina zebawo naye nabo balina ze baba beetaaga. Amamotoka ge batambuliramu geetaaga mafuta. Bannamawulire omugendayo ku NUP wakiri babawaya ku mafuta kuba totambuza bigero tutuukayo. Lwakuba tuwulira mbu. Nja kubuuza Luwangula. Tuwulira mbu. Abamu ku babaka. Abamu. Njagala nnyo kubeera honest. Abamu. Bavaako kko. Nanjala. Abamu. Kuba bagamba ekintu kimu kasita ovuma gavumenti oba omaze. Be bakola amawulire. Definitely buli namawulire alina okunoonya amawulire ogakola kyogali. Eyo saagala kugenda saagala nnyo kwettanira bitakola makulu. Naye tudda ku kiri nti Mufumbire ayogera n'agamba nti ababaka abasinga n'amanya n'agamenya. Nayogera Kazibwe Bashir yayogera amanya mangi. Nayogera n'omugezi Segirinya yennyini. Yagenda ofa ng'abangibwa. Naye nga tebalaba mbeeramu yali. Balina enteeseganya goloza Segirinya teyafunanga musala wadde yali mulwadde. Bwamugendangako. Tontabaala nga naye siri kutabaala. Gwe omukago gwe batta nga tebannabawa kaadi. Abamu ne batuuka ne beefuula. Era ojjukira olutalo lwaliwo wakati wa Mufumbira n'omugenzi Segirinya. Obyerabidde? Saagala bikujjukiza kuba abagenzi leka tubaleke bawumule emirembe. Nkomawo ku kino atayina ssente Mufumbira ali very honest n'agamba twetaaga omuntu alina byakoledde ekibiina atalina byakoledde ekibiina tujja mu wakaadi. Gw'olowooza Nalukoola n'abalala baluswa baani ani yali asinze okukolera ekibiina. Nalukoola talinaweza myezi gisukka 8 mu NUP. Ekyo kimanyi oba tekimanyi? Nkimanyi. N'omunaana mingi. Ati nze nkulaza eximation talinaweza myezi gisukka 8 kuba is a prominent DP member. Era ne juzi ono nga bamba wa kaadi yayogera nze ndi wa DP nze ndi wa Democratic Party yakyogera. Era y'omu ku basayininga ne ku ndagaano nga DP efumbirirwa na NRM. So kikyenkulaga enkwatagana tebaddeewo naye olwa ssente obufumbo bwasobodde okusuutinga. Waliwo bafuutu bigere ababaddengawo abayiyeewo omubiri abasibiddwa mu makomera ebyo tubimanyi naye ate tojja byogera kuba ssaawa za tebirina kye bikola wadde okugasa tebigasa olw'ensonga ugwayogera ffe buli woyogera amazima oyo gavumenti yamuguze abo benyalemule oba kyaba kubanga tetukyayagala maki mazima gakaawa. So njagala kuzaayo kalulu nkwadde preamble Nalukoola atuusa atya awo kaadi yagigula ekyo kimu. Milioni meka? Milioni 3. Nze nalaba ku bugundi bwe yayogeranga n'ennyanja. You organize for me 300 million. Tewabula bako mukyala.
Na NUP yabayo nekoleba sagala obwega awali omukata wabula muliro tusobola kuddaawo n'okola by'okola bena n'obikola bwotyo kituufu ayite waali naye awali omukata wabula ki muliro kuba kimanyikidde bagamba Lozias Mukasa kadi egigula miliyoni mmeka sibimanyira gw'obingamba iyo byayogerwa nga luli nga tebannamuwa kadi gw'okika okimanyi nti abantu aba gavumenti oba benyalemu bangi nnyo gavumenti beyawa ssente ne bagenda ne bagula kadi mu NUP Lozias mwali NUP yalengeza yalaze obunafu bwayo ensonga ziri bbiri gwe buli wabanga gwe eyeegwanyiza okubeera mu gavumenti tolulunkanira ssente okulaga nti ebirubiro byabo baagala ssente yalengezezza nnyo abawagizi baayo wakati kyeraze lwatu nti atalina ssente tujja mu wakadi ate ssente ziriwa pulezidenti Museveni kati gavumenti egenda laba abaluvu bonna bayite gwejangu kwata 5 kwata 2 kwata genda okule kadi olaba ebabakozesa ensobi tuddamu ebyali erubaga mu kanso z'erubaga nawa ne Makindye nti abeNRM bajja 10 bale balabanga bali nkaaga naye ne weesanga ngera balonze speaker w'NRM ne weebuuza 16 bani abasizizza amaki maanyi gaki kati opposition yaffe eraze obunafu bwayo sente zagalanga mayembe so gavumenti yawe manye amapesa enkola gye bagakolamu bafutu soja oba onoobaddawo bannange so ate mbadde wagoge mazima gwolooza babafutu soja tebakimanyi nti tebabaagala lwaki munnabwe tebamuwadde kadi nga bakuba ate bakuba ki these are facts futu soja iye budde olina okufuna kadi bwe twogera ku performance ya asinga okukolera ekibiina gwe tuwa gwali tomanyi gwe balina wa kadi gwolooza mu bakandidate 10 era Nalukola yali asaanidde bamuwaana nga Nalukola kanso Nalukola twakakizula nti n'okwogera tamanyi wakwakakazinolinoinini abanga akwana omukazi saawa bina abeera mu zisitudio sino mumukuba naye twakakizula nti ne reasoning capacity ye ekyali wansi ya kibogwe omuntu awoza mu kooti okuwoza osoma fayiro n'osoma omusawo kati tuli mu byakkole tuli mu national importance Nalukola yagamba ebigambo bino n'agamba nti ebyobufuzi si kuba na bigambo bingi muri bwongo kasebyo ka bwongo kati obyobufuzi bwongo tweyanziza nnyo obwongo bwe Nalukola w'amaanyi mu kalulu nnyo wabula tenze ngenda kukubulira ebikola akalulu don't be surprised ng'onkyaziza ku lwokutaano nga twogera byabadde mu kalulu nga prediction zange zankwata tezentuufu siri musawo muganda nze nayogera ku gumu ku mukutu ogw'amaanyi mu kyengera ne ŋŋamba nti kanso Nalukola gwe bagenda owakkaadi abeNUP ne bavuba oli musiru oli w'eNRM oli musiru toyina magezi oyo tetusobola mu wakkaadi yakajjayo abadde wa DP musajja wa Mpuuga ne boogera ebigambo ebijjuza tanuulu wejjukira walingawo propaganda DP block tetujja pa wakkaadi nyo nobya ssente aba DP block batandikira kwani ya moga yalinya kwa tuli mu kisiibo gwe bali pressing Mpuuga nina ensonga kisijja mumogera linya kuba tuli mu kisiibo nga mwakamala gamba DP block tebajja bba wakkaadi obokyaba principal ye n'abalaga nti amuwadde best friend wa Mpuuga kuba ojjako Segona oddakaani Muwanga Kivumbi sigoddako batambula bwebali nga tegoddawo ku propaganda buli yakolaganya ne Segona tetujja mu wakkaadi no gweyondowoozayo okiikirira mutwegu kitegeeza bwe njagala kaadi ya Busiro East ina kuba na ssente nonya ssente tewali kirala bandi bade tebakyadda mutuweereza bano basajja nga Baseggola naye be balina ssente bagenda kukwata miliyoni bisatu ateeke wali ku mmeze bamuwe kaadi batuweereza abantu ab'ekibogwe abatalina kye batuya kaadi eyo efaanana etya ate kaadi ye flag bearing nti gwe aba representative w'ekibiina era wogenda wali okwewandiisa oba ne flag bearing eyo tyanze zigiddeko NUP katono nnyo nga tukyali awo kaadi ye NUP egenda kuba n'amaanyi mu kalulu ka 2026 nga ge yalina 2021 ati ezo ensonga ziri bbiri leka nzikunnyonnyole NUP ng'ekibiina
2026 tulina nakwogera 2025 guno gwe tuli mwaka lukatandise naye tulonda mwaka gujja mu Januari. Nkulaba naye wakubye ebipande. Sinnakubya sidda wano wonna. Sidda. 2026 ekibiina kya NUP kigenda bakikyayina amaanyi ate nga manyi nga opposition party. Kigenda bakyamaanyi nnyo. Wabula kaadi ya NUP egenda bekola ebitundu 15 ku 10. Kaddemu NUP nga party opposition leading party gena bayamaanyi ebitundu 9 ku 10. Wabula kaadi ya NUP egenda kola ebitundu 15 ku 10. Lwaki oyogera bwoti? Lwaki? Luli batugamba buli lwola bambulera kola ki? Tikinga. Kuno tebakyagamba buli lwola bambulera tikinga. Bagamba protest vote. Protest vote kitegeeza ki? Protest vote mugende mulonde mulagwe okwemulugunya mulage obusungu mulage obukyayi bwe muyina mwifo kyogenda okwekalakasiza mu nnimiro mwifo kyogenda okwekalakasiza mu maduuka gamwe mwekalakasiza ku ballot box otikinge ye protest vote. Bandi bakyatugamba buli lwola bambulera kola ki? Tikinga. Tebakyasobola kyogero lw'ensonga baatuweereza ababaka bangi nnyo ab'ekibogwe. Mwemwagira bahonorable Tom Musange, mwemwagira bahonorable Kagabo, mwemwagira bahonorable abo bonna abatagattako. Bangamba wali ovuganya Tom Musange. Ekirwaki gw'osoosa okwogera? Nali muvuganya okutali musango. Era yampangula. Naye bw'onoonyayo ebintu bibiri. Ye nga ye byaweereza ab'ekitundu ky'abantu basiba bankabirira. Honorable tukugayideko mawotu n'engamba yes okudda kisoboka naye sikyasobola kudda. Sisobola kuweereza abantu ba Kibogwe nga mmwe. Olw'ensonga nze ntegeera ate ekikira mutwe gwange. Tosobola kugatta muntu atategeera n'omuteeka n'abategeera. Batya omulonzi yenna akozesa influence atasobola kumanya nti ono gwe neetaaga nadda ku birala mu bumpimpi ayina kyalaakinga okugeza knowledge and skills of identifying what you want. Gobadde okimanyi nti abalonzi benyenyini nabo kye baagala tebakimanyi. Okikkiriza nti waliwo omulonzi ng'anoonya ekintu kimu omuntu avuma Museveni. Omuntu omusange yakubanga bukubisi mu ku CBS. Muzayita omusanga wano nze nkutta omuzinala ekyengera. Museveni atufuze nnyo oyo omunyarwanda omuvandimwe addeyo ewaabwe ekyo nekimuweesa akaki. Kati saawa zo tekikyaliwo olw'ensonga tumunoonyeza okutuyambako enzizi ziguddemu taliwo. Tumunoonyeza okutuyambako ekibbabaana kizze taliwo. Tumunoonyeza taliwo. Simwogerako bikubanze yampangula. Kati ebyo bye bigenda okuleetera kaadi NUP okubeera ku bitundu 15 ku buli 10. Ekigenda oleetera kaadi NUP okusereba kyekino. NUP ejjaba y'amaanyi. Wabula kaadi we banaagiwa abantu ab'ekibogwe nga Sseggona. Sikyamagirako olw'ensonga kyalina kyatukoledde yagula ambulance epaakinze mu luggya emezeemu omuddo iwe waka eddwaliro oba tolina mitwalo 5 tolyetantala zungirayo nti olina omusujja. Kiraga ki ye muntu atalumirirwa bantu bamutuuse kuba yagamba kimu eyakubba yeyanziba openly. Naye NUP ku kitebe bagamba tuyina kanso Nyamansaba Sseggona ku Sseggona oba kyaba boche boogera kati bakwata kaadi ne bagiwa omuntu bw'ati opportunist kiba kigonnambeemu. Nze nina wembuuza Sseggona kantu ne mukamera kuba mmanyi ebintu bintu abantu bwe babiraba oba naye yennyini ejjafuna omukisa ogubiraba. Honorable Ssebuggye bali mukama wange w'ekitiibwa kansuubira oli bulungi enviiri ozisalira wa mu constituency ya Busiro East mulimu saaloni esala enviiri amatogo gagula wa Honorable emmere ogigula w'obutaladde buli waggulu fe ab'ekyengera ati mumuyinza okulu ogenda gamba bwoti constituency nene nnyo alabika aguleyo maama oguleyo ekirungi naye amafuta leero ganywa emmende luli oganywa eno luli oganywa eri ffe tuli balirwana ba Sseggona n'ekkuba erigenda eweriringa ekkuba eritwala bbi ettirinyi. Ebiguudo bino bimanyi ebyagwamu kiringa ekikubo ky'ekapeeka ekitwala Genosale. Ekyo lwakyavuga emmotoka ennene zavuga ebinnya tezibiwulira. Sogera bubi
niye nkulaga Buguma ligenda obeera mu kalulu nga bazzeemu ne bakwata kaadi ey'obuvunanyizibwa y'NUP ne bagiwa omuntu nga Sseggona ab'obutale bamunoonya tebamulaba ffe ababeera okumpi naye we tutamulalidde olwo bali abali emmende bali abali eri ewala ebulenga tebamuwuliza siyogera mu bubi naye kandidate ne waana bamunafa atya waanajja Sseggona jenje kalo kuba beesiga ki sente ebisanja 15 nawulidde Kaji Kiyimba nempulirako Charles Wilson Gala nempulirako Walukagga bikyali mu ŋŋambo tannasalawo ebikyali mu ŋŋambo naye wajja naye abeerewo bajje bangi ne batufuna 20 kijja tuyamba olulondako omukulembeze ow'ensa nzirayo ku kiri nalabyeko ne Simon Male nzirayo ku kiri ki ekikola omuweereza omulungi ki ekikola omukulembeze ow'ensa twebuuza Honorable Sseggona Medadi akali amaggwa utuba tetegedde gyagula amafuta ga mmotoka ate ng'avuga emmotoka fe abatamulabye kababira mu kyengera abalala bamulaba aganywa ku parliament parliament ekuwa kaadi nti ya sheero oteekayo n'onyigamu bagaba toto ekyengera tetulina toto eyawantu terina kuuma toto zonna ez'ekyengera zirina obuuma tewali toto ku international standards because bitya certified zonna ziba n'obuuma obwo kiraga ki ayina obusobozi obutuweereza naye he deliberately refuses to serve us ayina obusobozi ayina amanyi ayina capacity tatusakidde asaseeki kebe basale ku masomero g'ayina tasobola tuwayo basale abiba abasajja abeesibye ku Buganda obwakabaka bwa Buganda banange tuli Baganda tasobola kupatayo basale tan n'azigaba mu somero mu constituency Honorable Sseggona ayina n'amasomero nkutidde mubeerawo Sseggona yakola ki mu babaka bonna gwolondamu ng'omuntu Sseggona talina kye yankola naye ekinnuma kimu ye mubaka wange ankiikirira mu Busiro East ekyokubiri ayina obusobozi ayina amaanyi ayina capacity ayina emikwano gwolowooza ng'omubaka talina mikwano gye gina factories talina mikwano gye gina masomero on scale tetumanyiyo bantu mu Kyengera Town Council bawera 10 bafunidde wadde mirimu gyabwa kirina mu masomero ag'enjawulo olusikero maliriza na kano kakulu waloze bayita bylaws ezifuga ekyalo ezifuga constituency naki nze naleete ngomba ngamba bayi Kyengera build Kyengera naye nawatuuka ewaka w'omubaka ne kirina yamujja nkole kakati gwoba toyagaliza bantu ba kitundu kyo wogenda ku faamu y'omubaka bakigabe balima wogenda ku ssomero kuva kwa sikaali Abaganda tebaagala kukola Abaganda balina emirimu gye basobola naye n'omusuusi w'omusenyu ku site mu Kyengera era babajje Nansana babajje na Bweru mu Kyengera mulimu abaana abanoonya emirimu abaana basomye omuvunaanyizibwa bw'omubaka si kukola nguudo si kunoonyeza bantu kino ne kino naye asake obusobozi abulina gy'atambulira y'ebweru mu mikwano gye tasobola kugamba nti nomunange nafunyeyo ekikampani ekikola amata e Dubai kanfune abanaana balina visa 20 bagende ibyo abisobola tabikoze bukoze deliberate tayagala tatwagala tumwesibako tate wakanga bakakamukako okuleka emmere abaana batabagala ababeekengera guno gwona guleka sigwange omuto guno sigwa abankima oba gwa abankebuka kati yoyo gwe twesibyeko tuveeyo tudde mu Buguma eriri mu Kaluke Kawempe Akaluke Kawempe nga sinnakatuukako nina kye nabadde njagala okukulaga kuba kansoka nkuwa prediction nga tunadda mu Buguma mpulira bingi ebiri bannamawulire babakola byonna birungi abamu ekisooka okuba bannamawulire kirungi ku buno obudde basooka ne munnamawulire Miracle wa Top TV mumanyi oyakyaliyo ne mu ddwaliro leero wetwogerera 2 bakubiddwa emmotoka ya leero bakakuba omu tebannadda kuba mulala 2 ati kati obaweze 2 twekizagulating nga obanga oweereza ku bannamawulire banno toyongeramu supu saagala nga bali abareporting ekizimbe wakafaayo abantu 32 naye nga alipotingira eno olipotingira mu kirasha oba ali mu pavilion owewe wabakuba owewe akuba awumbe ngalo kakati emmotoka ya loop yo Senyonyi byonna bagimazeewo
dala bino bisiga biragachi kati ekisokera dala buwagizi mu NRM oyo ku candidate yesimbyewo bumwongera ki kati ebintu biri bisatu betulina ku identifyinga ekisooka okutya intimidation bali mu kuteeka ntiisa mu bannamawulire kuba mwe musaka era mwe munnyonnyola abantu ekifeeka wempe nyinza okuba njagala kuba gwe mulangira naye nensookera kwoli akulinaanye kisindike sigino we baakuba Miracle twali tutandika campaign day 1 campaign zaawedde day 0 koyo tuli mu day 0 day last yabadde yaggulo wakibiriyo kati lwansonga 2 baba wa first warning temwategeera mpulukutu za misota siwogere kyakoba na mawulire wabula they are sending a signal nti mu covering mu balancing wezule wekimanyi ebitundu 7 ku buli 10 oli munna mawulire tugende maaso so balancing yetaagisa mu kintu kino ekitegeeza bannamawulire baddamu gakwata bave bakwate era aikondemu abakuba bannamawulire from day 1 abakola bakumaddemu bakuba bannamawulire bakikola mu nsobi beba abasiru abawumba tutu abatalina kiddako lwaki munnamawulire akavalinga amawulire side zonna bo kye baagala kimu wolaba nalukola ng'akubye show evaono neeri okavalingeko hafu odene wanambi okavalinge full secondly n'amanyi ogoogedde ate kituli mu kalusibe babagize zungulube kikola bannamawulire bye bino nalabye zungulube ng'ali ku nalukola yekka owa Friday yenna nziwemu omulokomade misuku boyonna baaki tubalansinge tubeere ne balanced news tolaga bifa mu nkambi eno ekola melaga biferi kituufu ebikola amawulire bebya wannalukola naye n'ebyono munne bwe banyaakalu kalimu abantu babiri bokka bana bala bajja kuyisa bivulu sibanya kalifa aganaga waliwo n'atamanyi luzungu sibanya ajja dwogera mu parliament asiba akutte ebikapu beba bantu nupu begulumizi azunga n'obubox simanya bwa saving kati yayongera ki ku constituency nyongera okutegeeza abantu laba ku wonders just ebigambo bino si byaffe nga wonders just byawezule sekino wabula tewerabira okusubscribinga n'okulayikinga n'okugaba link abantu bategeere ki ekigenda mu maaso olowezule tugende mu maaso olaze okutya okwekika ekyawaggulu ebigambo kituufu byange I own them because I have an independent mind kikyenkulaga bannamawulire balina otuusa ebigenda maaso mu ggwanga aikondemu bakuba tudda ku motoka ya lupo gikuba that is an extraordinary thing bya bulijjo olwensonga emotoka ya gavumenti yegifuweringa era gavumenti yenyini egikubye yegenda otekamu endabirwamu empya how does that affect the price of sugar in the market gwe nga munnamawulire okulekoseka kuba ekyo kikola amawulire gwolooza emotoka gye basoose kukuba mu kalulu emotoka z'abantu aba bulijjo bazikuba bulijjo be batamanyi naye nalukola yaweddewo ekyo bye bikola amawulire eyo Bobi Wine bagikuba mwaka kuli akalute kannaba ekyali eggulu bye bikola amawulire so gwe nga munnamawulire buli bakola ebikola amawulire nti bakuba emmotoka ya loop that is the news era gye kyeba kwedlines noop because of it being beaten and the car is being destroyed that is the news bye mawulire embwa okuluma omuntu si mawulire naye gwe wadde wano nga mulanga n'okwata embwa n'ogirumako ekifi ago mawulire gajja tambulesi yonna sisinkana omusajja eyalumye embwa wano kimanyi abantu tebaluma ki ebisolo bye biruma abantu kati ekyo ekyamawulire kikoze tukomewo akaluba bugubwere kalimu likyabulamu we expect more violence because that is the true definition of an election wezule osukulume kubalala oyagala kulaba mirambe emeka otegeere nti obuvuyo bususse n'effujjo wakalaba y'emirambe emeka kawempe kuba gw'oyogera bwogezi oli distance I'm into the election there wali wekitokotera wendi sijja kubira ndiwongani naye wendi nasuze ku ground ngenda ku ground nakedde ku ground ebbugu bwe liriko terimala tukyetaaga enkuzi kumibwa omuliro gukole ki tuwulire ebbugumu that is a by election nakutangaziza nti akalulu akali ekyaddondo wakamanya amaanyi agaali ekyaddondo agaleeta Bobi Wine ge maanyi ge twetaaga ewa Nalukoola kati kyo kikyali kituuza gwe linda enkya
Emigo gikyavuga olw'ensonga kyekyo ekikola akalulu. Politics is a dirty game. We don't expect the usual things. Tusuubira ebintu ebitali bya bulijjo. Kati luli baleeta bajjati enkya baleeta baaki? Jati weeri. Jati kyeki? Abakuumaddembe abeegattira wamu ye jati. Bafunayo ategere nnyo okusukkuluma kwalala, bafunayo alina mashwatisi ow'enjawulo, bafunayo alina obukugu mu kibooko, be bakuumaddembe ab'enjawulo. It is a joint security organization. Jati. Sente y'omusolera ye basomesa okuba kibooko. It is normal to act in an abnormal situation. It is very normal. Wolaba abantu nga baagala kugumbulula okola otya. Tedinse tabiyina ebyo. N'Amerika gy'olowooza nti wali democracy naye balina abakubi ba kibooko. Eri byetaalina nsonga bwe zityo. Gaddafi laba yalwawo yevaako. Wezulo wagira abantu babakuba kibooko ezo babakuba. Si wagira abantu bakuba kibooko. Era nkivumirira. Era avumirira bakuumaddembe bakuba abantu kibooko. Wabula senga wabeerawo embeera etali ya bulijjo. Ono abba obululu, ono azunga n'amabokisi. Si kuba oyo nabaaki. Twagala kalulu k'abwenkanya true and fair election. The only way to witness that. Abantu ba demonstrating zedda. 3 weeks to the election. Parade wagiraba. Tewagiraba. Ne kati parade ejirawa mu kalulu ke kawe. That is a pretest. Mumwasoma ddi. Kusomera omwana azze okufuna ekifo bamuwa interview okutegeera amanyi kyenkana ki. The parade was sending a signal. Parade yaliwo nga segirinya amaze ffa. True or false? True. It was a pretest. Okulaga gavumenti nti naffe weetuli. Tuyina ejje. Kale parade esobola okuwamba Uganda. President Museveni yatandika n'emmundu mmeka? Yatandika n'abantu 2 bameka? 27. Kati parade yaliko abantu 10+. Kati wulira ebyo bibuuzo tebabibuuze mulangira mu parade esobola okuwamba Uganda. What does it take okuwamba government? Nguzi kyetaagisa bantu 100,000 zimanye ebyalo 10. No. A state is a state. Mu government, if you're in the state, otunulira ebirungi n'ebibi, you must know something about everything. And you need to know everything about something. You don't take anything lightly. Government, ogikuuma, buli kimu nekyolaba ng'ekitagasa ino kitunulira. Kiki kyakumira President Museveni mu buki? Is the longest serving president. The reason as to why akyaliko nti he mastered the art of ruling a country. The art of ruling a country is identifying all the weaknesses. He took time to identify the weaknesses. So, eno yali pretest bawa abaana ebibuuzo nga tebannabawa babawa interview nga tebannabawa bifo mu ssomero. Kati bano baasindika bakanyuga akanya ne kagwa mu njuki. Kati gavumenti nayo negamba jati nammwe mujje. Bino byolaba bipange. Omuntu azazunga simanya gena sinkana president simanya president n'atenyeenya nako. Nibiwo bazze kutta oli ajjadduka okutta n'atenyeenya nako. That is a plan stunt. That is a stunt. Fe kati abantu abayivu ababugumyeko ebyo tetubi discussing keyo stunt. Stunt etya mama nemukwata omuntu ayagala okutta president nemumumanda ndolinga ngemmese balaga bali aba umbrella tikinga aba biyere good ndiwe buzungira bijja batuukako kufa basi oyo kuna kyakunyamaza. On the other hand nemukwata omuntu ayagala okutta president nemuddawa nemukanyuka mu audience nitutalaba w'emmotoka yonna ejjamu pikinga for questioning yandibadde naggulu babadde bali kuuma kalulu kuuma kalulu eggulu tewaliyo kalulu. Presidential motoka etwe baagikuba amayinja wategera ebyaddako emmotoka ya bulletproof magikuba n'ejjinja yonna neyikenabiramu. That is politics and propaganda. Eyo tuveeyo kuba ebyo tebiina makulu. Kiringa wano ojja no discussing ensonga ya Eddie Kenzo ebyo byonna babiteekawo. Is a nobody. Kati Eddie Kenzo nga ye yasiimuka yayiika window. Presidential advice. Ate presidential advice kyasa advice. Gwolowooza Museveni, President Museveni fountain of honor ne Eddie Kenzo kuba nani ayinza okwadvisinga munne. Eddie Kenzo bikibe yasobola okwadvisinga President Museveni. Tewali.
nirwa kuba minister ya muwasa kitegerekeka president yagala lengeza nnyo wezuli osukulume kubalala wezuli osukulume kubalala ani yabasakezo nnyo mutulu ya muwasa agoma we is it news minister ya muwasa kezo it is not news abasirikale banya mutolo omunana bagabanyamu waliwo abasigale baka abala batambula ne kenzo presidential advisor bamuwa omusirikale bameka olwadde sababa oyagala obanga osobalabiri ku sente zani zomuwa musolo ezizo ng'omuntu kati tuddeyo ebyo tubive kusaga tumwe media play waliwo abantu abamu abatakyalina makulu nga waddawo n'omudiscussinga yaleta BET award wano BET birungi nnyo yabikola lekanzi nekyali n'akubayo lekanzi n'omulala is the best nze nabeerakawo nga Kenzo gwe mpuliriza yekka because by then he was one of the best artists tekikyasoboka tabirina ebipya byamuggwako gisireke wano Sabata be twakula tuwuliriza nakati kyawuliriza Sabata baliwo babaawo saawa zino Chameleone alina bufumbirwa mukazi akola amawulire alina lwala kuba tanywa talya buli mwe kimanyi nti njaga yamubonyabonya is it news anywa njaga talya niyirwaza afune ekikazi sympathy vote kwata kyayina nnyimba zimukuumira mu audience eyo tuveere tuli kawempe mukambwe mwasiba asiba Chameleone ajja asibe tebamuwasa agomawulire buzaako namukasa so tuddeyo wali bamuwasa abayimbi bonna ennaku zino abaloozinze gundi okusigala mu mawulire era bafuna ababakuba kati Kenzo yekolaganye ne WSFC namugamba jangu oyogere ebitakwata kana nkusindike nkole Kenzo alina kapasa sindike WSFC ne batamukwata presidential advisor gwebimanyi Museveni nga president tamulaba nga advisor yemuwa kifo okumakinga ne minisita we kuba amanya kana kalenzi kesi ba ku minisita wange tekyalina Kenzo tekyasobola leeta bawagizi 10 mweni aremu goloze yabadde alina vali gyayongere kawempe alina vali gyayongere kawempe eti Kenzo yazze n'ayimba abantu ne bajja tebiriwo lekanzi ne wa myaka 10 plus gwe yabadde Kenzo yimba nze sitarosi ndi bossi Bebe Cool nete yabaddeyo nakuba agenze Bebe Cool is an asset to NRM is an influencer Mulengira wegenderezanga nnyo omuntu kikya addinga President Museveni wasinzira eri amanya ona ina kyayongera ku party ona aliwo kunyunyuta party is a parasite yero ashite bamuwachifo ani Bebe Bukulu ine kifo mwini ari chifochi bebe mobilizer tiyetaga before ngoli tiyetaga kuba president advisor kuba kimanyi tendije sobola ku advising president Guloza pamwe kuri yategere nyo tegena kujja advising president tugere mu bugu mu advising ki saka agululuke kawempe wabadde walingo ogenda tuwa predictions ani agenda okulya akalulu tukende sanguleko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh prediction yange yeno nantunudde mu kamera kulunako olwokutano bajja langira Nambi Farida nti yalidde akalulu lwaki Simon omukoze bubi nnyo lwaki nga bwe nayogera nti nalukola bagenda muwa kadi ne bajemuwa Nambi langirira lwaki ensonga ziri 5 ozinzijukiza esooka Kawempe North yentabiro ya opposition mu Kawempe North mwe muli ekitebe kya NUP National Unity Platform simanyi obabadde okimanyi era MP atwala constituency eyo yaba atwala ekitebe mubumpimpi government efiirawo okufana obutanyagwa okulaba nti etwala ekitebe NUP efiirawo tetusobola kukkiriza muntu wa government kwetantalabira mu kitebe wabula ate nze entegera yange yeeno endowooza yange nze kyekitiibwa kyange siriwo NRM siriwo NUP kubona sina gwe mpagira endowooza yange yeeno naye bw'oba olondani nina gwe nnonda ng'omuntu olw'ensonga nange nina kyenjagala tobabanzirawo nengamba seggona simuwagira
nenda mulondo bisanje bibiri ebyasoka natankolera so akalulu tekagenda wangulwa nkya kawanguddwa dda akalulu kawangulwa omwezi mulambe emabega nandigambe wiiki 3 emabega naye kaŋŋambe omwezi katya ekisooka eyo nsonga yakubiri oba okyanyonyola eyasoose ngimaze ogenze ku yakubiri eyokubiri ki ekiwanguza akalulu Nalukola byakoze birungi nnyo emirundi 10 Farida byakoze birungi nnyo emirundi 10 Khalifa Aganaga byakoze birungi emirundi 10 Nono Dikula when UP byakoze birungi Sereko Moses si bye biwanguza akalulu ki kiwanguza akalulu ekisoka ground Nalukola gy'atalina era gy'atalina kuba fuutu bigereye magala ye ina ground ekyo mukimanyi tokimanyi it is not news fuutu bigereye ina ground ye yakawempe okitegeera wadde abaana g'abanagenze kalere principal kyakoba kyenkoba kyenda nkobe kyenkoba deep inside him tayagala and is not part and parcel of the rallies ajja tuusa bivulu nti naffe weetuli twakkiriza kuba ayina endowooza nti ekisanja ekiddako kaadi basobola ogikola ki ogimwa sympathy vote yapuleyinga bulungi nnyo kuba ebya NUP tebiringa bya NRM ndi Farida Nambi ne beyali nabo bali babayita ne baba milioni 2 ba 3 bave mu kalulu bino bya NUP mulekere munno biwedde tontabala naye siri kutabala biri ebyabali basasula obudde bwomaze wataddemu kasente obadde okuyeze n'ogamba ntaddemu milioni 5 nga tolateka muwadde 10 bakuwa bagaba buga mitusalireko kati kyekiwanguza akalulu namba 2 NUP ebiseera bye yamala ng'eri mu bwaddiikuula yakola debate nungi nnyo. It was the first of its kind. The first of its what? Kind. Yakola debate nungi nnyo. It related what should happen and what should be in an election. Ne bayita abantu kuba bali mu firimu na circus. Ne bazanye katemba olagensi tibanange it is a transparent card giving. Nembo bali bakitegedde dda Nalukola yatwadde milioni 3 kutugenda watch card. Nenga balina laga accountability jukira balina sente ze babawa nyingi ne government ze bawa. They had to account for that money. Bakubye kubana ogunene bakoze batya abajje abatamanyi luzungu abazirise nachi. That was accountability. Ebanga ya malanga week ye namba tulangira lwakusatu ne babiza week eddako lwokubiri awo wonna NRM yali wangula kalulu etya NRM yatula mu meeting ne bannambi meeting ya gosawa 8 ezekiro ne balonda ani ajja NRM ne londa Nambi ono omukazi omutabufu w'omutwe yarizayininga ku kifo kya bwala DC najja yetabe mu kalulu ne bamufalinga milioni 3 bino byenjogera ntamidde wadde nasibi temunoonya ne bamufalinga milioni 3 nakola ki n'abigaana eggulu yabadde atagala yagala n'aba president ne bamugana yabadde atagala gwomanyi bye twamukoze yabadde yabadde okuteeta guno kumama yampa twataddewo katebe ayimukawe kamukwata lwaki musiru tufala bagambe Gudu Muganda is a dead one. Abantu bomu naturally tuli basiru. They offered that 300 million in Azigana. Yadizayininga ku kifo. Gorozo bacha ina kiba kyasobola mu wait for mu government. Tayinasa. Kati ebiseera bano ebamala mu bwaddiikuula. Oba debate na ki. NUP ngeri mu bwaddiikuula bonna bwerimu. NRM yali wangula kalulu. Katya twalina abalonze emitwalo emekeka wempe zomanyi ndi mu giri emitwalo 2 ewamu abalondereka wempe abalonda Segenya bali emitwalo emeka jalo gwalo obanga gumu kitu nga gumu 2 waliyo omutwalo gumu mu 12 se mukama wange ezo figures ntuufu twalina omutwalo gumu n'ekitundu bwe kiri giri emitwalo 2 naye abalonda giri emitwalo 2 abalonda bali omutwalo gumu nga mu 12
Sawa zino roza jile mitwale meka. Kuwe electoral commission ya wade figures. Ziti sebili chitundu. Katika nkugambe bino. Gwochikiriza nti Kawempe bagiwandiseemu abalonzi omutwalo mulamba. Ne batuuka ne bongeza nayo okukebera enkalala. Jukira okebera enkalala n'ogamba nze naliwo ekyengera ku luno ngenda londera wa Kawempe. Nga bano bali mu debate ez'ekisiru bali babadde bongera balonzi mu nkalala. Nkuwa ensonga mmeka? Kitegeeza bakabba. Tugende mpola tebakabba. Bakawangula dda. Ngenda kuwa ensonga kugambye 5 nakakuwako 2. Ne bakwata omutwalo mulamba ogw'abantu. Ne baba fittinga mu register. Nga nowoosaaki nga wano mwebali. Kiraga ki? Abantu abo bonna be batadde mu register at that particular moment bagenda londera Kawempe. Kitegeeza nalukoola ne bana bala bafuutu bigere obudde bwe baamala nga bali mu kkuba jjejjere bwe balwanira umbrella tiikinga bandi badde banoonya ababalonda. Ne babakyusa nti mulangira oliwa nti wendi kyengera nti janguwa ne Kawempe anti by election ezze. Kino twakiwitnessinga Haji gwe sitagenda kwogera linnya. Yajja bannakyengera enkalala bawere emitwalo 2 n'abatwalo ebwengo. Nira bakamukuba. Nze ne Kebe babasibira mu hoteri. Nze amazima ge gali nzisa njogera amazima. Babasibira mu hoteri bano babakotera mu bibasi. Kuba Kagabo yafuna assistance okuva weni aremo oli omulala. Mbabali. Ochaba? Nibo bakwatira mu bihoteri tebalonda. Era senga balonda Lwengo yali ewangulwa. Kiraga ki? Tuyina challenge nene nnyo nti ebiwanguza Kaluta tubimanyi. Ensonga ey'okubiri njikuwadde bayongedde abantu omutwalo muki mulamba. Bagenda londa. Ensonga ey'okusatu NUP bano nabo tubakwatire mu ensonga ey'okusatu nkulaga akalulu akawangulwa mwalali. Akalulu okalonde ekyasiro kawangulwa. Akalulu kawangulwa nga tonneewandiisa. Strategy ki gy'oyina? Mirandira ki gy'osimbye egigenda oku stroke kya kijoyina ani anoonya akalulu gwokikkiriza nti abantu bagenda nju kunju abeeni alemu akalulu bakanoonya nju kunju gwokikkiriza nti Kawempe waliyo obumbi obutaka wansi wa 3 obwasse noti waliyo ze5 zokka newembanze omuntu nandetera omutwalo gwa sente sikyogera mu busiru omuntu nampa omutwalo naŋŋamba nnonda nga yaniye onaleba Wilson Gala oba onaleba ani omulala yeesimba ku Segona. Wampa omutwalo nondoli nendeka Segona kuba Segona mulowooza emyaka 15 talina kyankoledde. Si bwe kiri muzeeyi. Sisobola gaana mutwalo londo oli genuine ne noonoolo bugga lyala bisi kafenyere. Sisobola. Kiraga ki? Tudda kalulu. Akalulu kawangulwa nnaku ezo. Mwe mwanoonyezanga kaadi bano nga bali mu kunoonya ab'ekyankwazi abeewa bonna ne babateeka mu register mwebali. Era vulnerability bagikola ki? Bagita. Era Electoral Commission yavudde n'egamba abantu abakyusizza enkalala tulina omuwendo bwe guti. Okitegeera? Omutwalo mulamba. Omutwalo muki? Ogweyongedde mu plus njogedde figure ya mutwalo kuba saagadde kusasamaza. Okitegeera? Era saazo Kawempe ina emitwalo egironda giri ena something ena kitundu. Obubbi mu advance. Obochaba. Si bubbi mu advance abo balirondereyo paka. Niki kyenkwaga nkugamba waliwo abantu be bajja ekyengera ne babatwala Lwengo. Nakati nze nalina campaign manager wange teyannonda. Naye nga yabadde nnoonyeza akalulu. Naye twaluka ne mugamba mani tiikinga nti ate nange ffe tewabitegere ffe tuli eri. Ngudda ku namba 3. Akalulu ki ekikawanguza? Stroke kya gy'oyogedde. Oyina abantu abatambula nju ku nju. Mumuli bannamawulire. Nga bwankugambye nti omuntu waakwata embwa n'agiruma ekyo kikola amawulire kijja ttambula ennaku 4. Ebipya bizuuse ku musajja eyalumye embwa. Abadde tategeera bulungi. Yagendako abutabika n'avaayo. Oba kyaba? Baganda be boogedde yakula atya? Kidda ku kiri. Muyina strategy kyewangula akalulu k'e Kawempe. Kuba ekitabo kyammwe mwe kiri. His Excellency Principal akozesezza amaanyi mangi sebo tukwebaza buno bukalo bwange. Munyiza principal mukwano gwange.
ate nga tomuwagira ani agamba nti simuwagira gwolawuddeko nga nkuba principal nze Bobi Wine nakola naye emyaka 10 good years waŋŋamba sijja byogerera kumpa ebiryenkolagana yange naye waŋŋamba bw'oba olonda president olonda Museveni nina ensonga yange waki nonda Museveni era nonda Museveni kitegeeza tomuwagira there is a very big difference between need and want byenneetaaga nebyenjagala obokyaba osobola nga olina ebyetaago bingi naye nga tetobyagala si byoyagala eyo kambeeyo kubanga principal simusabula akoze ekyetaagisa kyonna owangula akalulu kigenda bakyanaku nnyo bambi principal maanyi gataddemu balemererangirira Nalukoola kuba abawagizi b'ekawempe beetemyemu mulimu abali biased akalulu konna womala okuteeka abantu bo mu kalulu ng'oleetayo bakazanyiikirizi gwolooza abona babadde miliyoni 3 ez'okwonoona gwolooza Kalifa yazze takimanyi nti tagenda wangula weebuuziza ani yaleese Kalifa twebagamba UPC branch NRM nga muwakana netubagamba FDC branch NRM nga muwakana netubagamba DP branch NRM President Museveni yagamba tunatuukira 2020 kale tulina opposition ate ago mazima opposition teriiwo nga banayakeki yetukola ki yetubonyaabonya naawe ne bakuyita ne bakwata miliyoni zo 5 oba 10 oba wakyusiza dda olulimi Simon sente ozikwata oba tozikwata tasobola kyogera kiri off record nebamuwa miliyoni emu nga ya cash agikwata abo bona bawuda bakuba papaleze tebanna bayita era abasinga ababeereyo ku mikutu okwogera kasasiro boogera basobola balaba babalondo beba bagambe mujje sembera ekibogeza bonna babeera ku TikTok azigaza kubayita bakuba bamubalwawo bakola obayita kyobola aboogera nnyo tukoma weeri akalulu ebikawanguza enamba ey'okusatu ne bafuna abantu bapapalaza bakazanyiikirizi ne bwe bagwa ssente miliyoni 3 bakuwa miliyoni 2 kwate 3 ogende weewandiisa zino za bipande zino zaki okuparticipating omwezi ogwo gumu 2 tugenda kuwa miliyoni 10 ozigaana walabamu yava Rubagana avaawa bonna ne bajja kuweza namba kubanga bagenda sooka ovaayo gaba kituufu baatulidde abo gavumenti eba enoonya abantu abalina ovaayo okulaga abasajja bampangudde mu mirembe gwe nga tonnavayo batubbye omu yagenda okwogera batubbye omunala nga bagamba batukoze eki batuwangudde akalulu kabadde ka bwenkanya gwe tokimanyi nti akalulu kalimu abantu 2 bokka nambi ne Nalukoola waliyo omulala gwamanyi owokusatu oba owokuna abeesimbyewo abala bajja kujjuza bifo bali bagiwadde omuliro kwata miliyoni 10 ogenda okyankalanye talina wadde abantu 10 abamukuŋŋaanirako okuleka amawulire agali mu mukwata olaba bamawulire babeera banyino singa abawagizi wezula ensonga ey'okuna ng'omaze okufuna bapapalaza nkikomyawo wano ekyengera twafunye omubaka Medad Lubega Sseggona akali amaggwa yafuna kosita ezisukka mu 5 yagendayo lwakubiri mbi followinga era yakunga bannakyengera mujje tugende tunoonyeze kanso Nalukoola akalulu n'ateekawo n'emmotoka ze bagenderamu n'agenda lwali lwakubiri wiiki ewedde era yagenda Kawempe n'awuuma tuyina ttiimu ekulembera Sam Mathias Walukaga Mulumba Walukaga Dduka Ekibabu eyakubya oluyimba lwa kanso Nalukoola lonna Nalukoola wolabambuleera tiikinga oyo alabika asula n'eyo n'ebivulo takyabikola nejjukira alina bapapalaza alina embwa ze zimutambulirako alina embwa z'omugagga ezirya ku ye alinawo n'owokukido alinawo baani bonna bamukola ki n'ayagala omulabako bamutambulirako jjukira eyo omuyimbi abagala omulabako bangi ave Kalebe ave Matuga ave Nasa naye akyalina hiiti Walukaga alina hiiti wadde Samulona naye alina hiiti
so kiki enkolaga samulonda ku bwa meya nze enjogeranga segona samulonda olukaga samulonda eka bonna abeNUP tolina n'omugwalo era abeNUP nina benalondayo benalinjagala era abaali ab'omugaso abo tebaali bamugaso nyirayo babiri benalonda sawa zino si kyamugaso sobola bagamba ninga nina ate lwaki si kyabajjukira nga abatakola boso boddo boogera ne bali londa bwanika LC5 si weNUP nomulonda si weNUP nkuweyo omulala nzongomenda balonda nze ebyange byenjogera sawa zo byenjogera ekiro si kyusa nkomawo mbadde ku namba yakusatu nkuwa kaluka nkwade bali koloza mulala sobola mukuwa ndi mutitizi wetakimanyi nti nali ngenda ku district obadde okimanyi nti nalinda n'entebe y'obwa sipiika bwanika yagitereezeza dda nga ntuuka kulayira nayo weeronda sajjiramu NUP awokubiri waali n'ensonga akisemukuwadde nenga waali nalonda abeNUP abawera abeNUP abawera abataano nze nonda nsonga siriwo ensonga eyokuna nkugambye Sseggona abadde nga asomba abantu ne Walukagga naarabe kuba munanga alina olulaga principle nti nina amaanyi ku gurawundi buli omu baziyita gaali Sseggona yazze n'eggaali ya Costa nnya okitegera abantu abava ebule nebweyanga beeteekamu ssente NUP tesomba bantu NRM esomba abaki abantu naye nze naawe tukimanyi NRM tesobola somba abantu Masaka nebateeka mu motoka bajje e Kawempe naye okikkiriza nti ndabyeko ababaka b'e Masaka nga yazze ne Costa nnya bannamboze nga yazze ne Costa 5 bamuwanga Kivumbi nga yazze ne Costa 2 babadde nga bajja nina kansala wange ono Sharifu Shafiki asiiberi atali mu kkomero waliwo weewa Kimesi asiiberi saawa bina simanyi oba bakola ddi neteddeko akasimu people power birungi okuwagira kirungi n'okubugiriza oli abalonzi mu boola ba crowd ezo ebitundu 25 si balonzi b'e Kawempe bagenda noonya kalulu ekibatwalayo principal abalabe namba yakuna principal abalabe nti Walukagga kati yayina amaanyi mu busiro tumwe kaadi yayimbye oluyimba ajja n'eggaali nene tumwe kaadi ensonga yange otegedde buli wokola kuba principal wali agenda birawo buli wajja n'okola attendance principal n'akulabako webantu okugaba kaadi akaana ako nakalabako munalukola twabadde nako kubajjukira eno by election wegwa tutandike primaries kuno nupe gena kola primaries zijaberamu n'okufa kuba eddogo lijabera mulingi gavumenti obataba lijabera mulingi sente zijabera mu nyingi ate yina sente tajafuna kati eddogo lijiramu wala bannabyabufuzi ku 10 osangako bannabyabufuzi 5 batandiri balogo ate nze njogera kati nze bandoga bansuzaayo nali ngenda olunaku lwakalo nagoba accident 5 mu motoka 3 ez'enjawulo bino si bibozi tebitwaliza mwenge mu bbala nze sinywa mwenge accident ezigenda kinoonyerezeeko n'emmotoka emu nakati ekyali mu garaji otemamu sigiri tolina kyosobola gikolamu kiraga ki eddogo mweriri naye ogenda laba eddogo mu primaries za NUP lwaki buli omu ayagala kaadi kuba ge masannyalaze agakola ki kaadi erina kinene kyeyambako 15% gyenakoze ki gyenakunyonyodde nkomawo ku kiri ekyokuna kigambye nti buli omu asika masannyalaze batutta abantu bangi abatali balonzi ate ngayo NRM yawandiisa abalonzi yawandiisa abalonzi bayina ekyokutaano money sente is the leading factor of an election gwokikkiriza nti Nalukoola talina emitwalo 10 waba polling agent be bagenda kukuuma kalulu ke abaana bali bafutusajja basooka bayiwawo mubiri gwe wayiyewo mubiri osiibye enjala tonnalya gwetedde emitwalo 5 kugambye edyala foomu eyo kyusaamu wano emitwalo 5 mitono nkugereza bugereza nkugereza bugereza nti dyala foomu nga tonnajoogerako omwana yasiibyewo talina wadde amazzi tewaliwadde puroguramu bano abaana bayiwawo mubiri
tiwaliwadde puroguramu y'okulya emmere era babeera mu kulondesa ate abeeniare mu mmere gye balese balyako ne bannaabwe okiwulira omwana teyalidde ekyayi tayonyedde ekyayi tayidde ekyamisana ayina okukuuma akalulu paka lasiti wabeerawo mistrust kuba ffenna ndabanayako ekyetubonyabonya gwe polingi gundi wannalukoola bakuwadde emitwalo 10 sayininga wano diara fomu esobola okuyita mu ngalo so gye bali abali luzi si bonna kino nkyogera out of genuinity abala bajjabira abagamba oyo musiru talina magezi nababyogera kasasiro which is okay. I'm speaking my mind. Mwe opposition muve ku umbrella takinga ba polling agent mbakwatira emitwalo 5 ku 10 bafune kye balya mwoyo gwa gwanga nsegulwa miramo nga temuli gugwo bonus nkwadde bitano mbimazeeyo and they are all genuine reasons. Bonus amasasi ogaba gavugidde wali nona bagoba kubye ne balemaza enkyogenda kuddawo ojja biwuliriza wala intimidation eri mu kalulu ke Kawempe is the best form of winning an election. Obadde okimanyi nti abantu bangi abali mu kwogera abeeyopi bennyini wakyaka okulalaga mu kujjawo wasemulangira bulangizi gw'omwagala wakirere kuba batutta tebalina gwe basse wabula that intimidation alone affects very many people who are not going to vote kuba bakimanyi eri wagenda beerayo chaos gwennyini ekyogere nti bannange ekiriyo saawa zino ekiriyo akalulu tekannaba obubbi bw'obubokisi gobadde okimanyi saidi zonna zibba obululu wadde okimanyi kati nkuwa bonasi teri asinga muntu wa dipi kubba kalulu nalukola wa dipi abo si babbi balwadde balina connection ku okuva kwalangirira akalulu abo abaana bamanyi okubba obululu agaba obululu bamukolera bukozi sigino nze nabirabako ng'akola sigino bwati bamanya sitakulaga nze nalaba akalulu enziba gye bakabbangamu n'entya omwana ajja nga bamuwadde sayini kati abeeni UP bakozesa omukisa nti abeeni ale mu babba akaki akalulu omwana ajja n'akola bukozi bwati kati abaana bano abeeni UP bagezi nnyo singa ate abeeni ale abeera bali n'asoma embeera n'alaba buli ajja n'akola bwati face we bakwata ano bamubalira obululu 4-5 nabadde babawako ebigwatuuka kola bwoti gabadde okimanyi bwobubbi bw'obululu omwana wajja neyeekwatako wano oba nakuba ku mugundi bwate emirundi 2 oli akwata jjukira obululu ayuza obululu bwate kwata obululu 2-3 n'abuyuza n'abuzinga iriteeka liveewo lwaki akalulu okampa okazinze enziba y'obululu yanjawulo nnyo n'ababa obululu 3 bunaku baba muwadde sayini ye alowooza weeni areemu nazinga akalulu n'amuwa agenda alonde n'agenda nako okuva ano atikingira mu bbaafu balekerawo tikingira mu bbaafu batekewo meeza kuba emmeeza jabbula baali nga bufuumuuka enziba y'obululu tugimanye eri classified naye ababbe b'obululu first class ba DP ye Museveni yeyigira mu DP okubba obululu lwaki abantu biki batikingira nga ku mmeeza kyasimba mugongo kireetawo enjawukana naye batikingirenga ku mmeeza walolaba ne mukyalawo nga ddala batikingirenga ku mmeeza so mmaliriza ensonga eno nga mbasaba tetuba n'okwekalakaasa tetuba n'okwemulugunya tetuba n'obutali mu matevu nkuwadde ensonga waaki nambi agenda wangula akalulu. Okay, oli ku Wonders Just kwe tubadde nga tusensula n'okuba torch mu kalulu ke Kawempe era ng'agenda okukalya ku ntegeera n'endowooza ya Wezuula agambye nti Hajjati Nambi Farida kijjukire nti we butuukidde olunaku olweggulo ng'akalu kalaga nti kati kalinga ng'akalimu abantu 2 Nambi Farida wamu ne Elias Nalukoola wa NUP naye nga bakubuulidde era bakubidde torch mu ebyo ebikulu ebiraga nti Hajjati Nambi Farida yagenda okuba nga ali akalulu Wezuula beera nga osibula abatulaba. Tweyanza nnyo tweyanze ge Dr. Sebaduka Abe Wezuula osukulume ku balala. Kye tulina okumanya nti okutegeera nti omulamu yakola byonna mbasibirira entada nga mbasaba nti teri kirungi nga kwezuula buli wotegeera kikyoli ebirala byonna byanguwa
oyawula eby'omuwendo ku bitagasa omanya amaanyi go bwe gali obunafu bwe buli n'okola ebyo byokka byokka byolina okukola okukyusa obulamu bakuseera takola ki takwazika gwe wenna nga tonneenyigira mu kikolwa kyonna kimenya mateeka manya ebintu bibiri bwe munaaba mwekalakasa munaaba mukola bye mukola mujja kgenda kirindi naye mukama wammwe ye bajja muvuga ekiro ku ssaawa nnya bamuzza ewaka yeebake ne mukyala we beegatte ne mukaboozi ekiro ugobeere mu kkomera nzijukira ku Alhaji Nassar Begese Bagala 2:5 aja alagidde tuwebese gyakalulu abaana Sebagala yali ava ebweru gye baali bamusibira 2:5 abaana batambula bakwata abaana mu kwekalakaasa okwo sawa zina abaana bakyali luzira tebawulirwanga tebawanga mukisa Sebagala yakyuka dda n'ava mu FDC nadda mweni aremu n'ava mweni aremu yafa ali mweni yupi nofa nafa wakyali yabali mu kkomero lwa Sebagala so caution ku bavubuka mwenna saagala mu tempting bwe wagira gwoyagala omuwagirire mu busobozi bwo wagirire wakaawo ogenda otikinge President Robert Kyagulanyi Ssentamu ambuleera mu kabokisi wabula teweetaba mu bikolwa bimenya amateeka okulaga obuwagizi gwowagira yajja kwangwira vayo okuba erinnya aliina bwemunadda ku intaneti Philip Bobi Wine ennaku 2-3 nga bamutadde gwe naye tunagamba firi Kaweesi oba firi oba gwe bakuyitaani John oba firi Tom oba firi Sahaba bakuyitaani firi Sahaba Lutera firi Sahaba jabeerayo lilla avunire mu kkomera nga tafunye na hearing yonna so let's be caution on how to support leka tumanye tuwagire betuwagira mu busobozi bwaffe tewekalakasa tokuma bakuma ddembe mayinja tokola ki osobola owagira nalukola n'awangula n'ayita mungu okoze ekintu kimu gye bayita protest vote tambula genda tikinga goyagala omala omutikinga de waka ku telefayina ya Delta TV olindirire ne ku Wonders Just baje babaweza buterevu so todda mu kwenyigira mu bikola mu bimenya mateka twawulidde mu box egundi kanaffe katugende tukole kino bakusera takola ki takwazika mbasibirira internet yo yenna ayagala posters ayagala t-shirt ayagala enkofiira ayagala okunyumako kye tuyita personal branding noyambala customized item ekikopo ekiri kamanyago n'ebifaananyi ekyoteeka mu kyayina ekiteekako ebifaananyi kye bayita magic cup n'ebirala byonna wezuule gift gallery eri Kyengera opposite Diamond Trust Bank beeyunire tetulina namba ya simu naye olutuukawo buli kimu kyonna kyekola kyokka mention it we get it done wezuule osukulume kubalala wow aganga omulagira Joseph Kiyimba sigenda kubanga asukako waneeno pozo okubanga ntumirako ababira nga beekumidde ku Wonders Just omundo nga mwemiri Mille Lucky Bridal Salons Kyengera wa Kimese kabaka mukola ku bagole okusiba enviiri okuyitendeka abaana okubeera nga abasomesa okufuuka abo abakulu mu bya bridals kale muwa abaana abeerenga abasomesa ate n'emirimu gimu ali ku namba 0752 858833 ye namba ya Lucky Bridal Salons wezuule gallery gift bagamba nti bakola amasaati amasaawa mu abesimbyewo abayina ziposta beeranga obajjumbira ate nga ndi naye waneeno gwamwetaaze noonya esimu yaffe kwerawo ku YouTube channel ojja kubanga omufuna bulungi n'ensembyayo balujja construction services bakabaka mu kuzimba amafuta ebizimbe ebiwedde ate nga bakolera plan babiwayalinga buli kimu bakikuwa kiwedde basangibwa Kyengera enamba 0752 518120 sigenda kubanga nsukako wano mbaagaliza ebyo munjagaliza Ssaabasajja Kabaka wangaale ne Nabagereka Obuganda.